okuzzaawo ekika nti kubeewaabwe bafa nnyo. Eddiini nagisukkamu, Allah be yagerekana basukkamu olw'ensonga nti nayagala nange okuweza famire yange. Gyayita pikipiki zimuwerekera ng'era bwe batuuka mu maka g'abakadde buli muntu aba ayagala okumulabako. N'olunaku lw'eggulo yayanjuddwa mu maka g'abakadde ba namba 6 Zaina Nantongwe Nakifuma nga buli maka mwazaalibwa taata amuwa omutwalo gwa pikipiki, ekika kya bajaaji, ente n'ebirabo ebirala. Bakyala be twogeddeko nabo bategeeza nti balina buzibu naye. Namba 4. Mpulira bulungi, mpulira ssanyu ku mutima. Kansonga omwami atuyisa bulungi, tetwagala kyatuwa. Ate taliko kwekubira kweyekubirako nti oba nsinze ono fenna era twagala kyekimu. Twebaza omwami waffe Kabibu Ssaalongo obutatuyiwaayo twanjula mu bazadde ffenna. Abakyala musanvu. Embeera eno erese abantu bangi, buli omu agyogerako obubwe. Mu wiiki emu abakazi 7 nga buli lunaku akyali ew'omukazi. Sikirabangako mu wiiki emu omusajja nayanjula abakazi 7 naye nga buli wamu atwala zipikipiki, ente, sofa seti. Kikolwa kusaidi yange nawe nga kya bujoozi nnyo kubanga nze eddiini eyange nzikiza omukyalo omu. Eddiini y'abasemekeza abakyala 4. Ne ku Lwokusatu nsiko nnene yayanjula abooluganda Aisha Imongoni ne Sharifa Birungi mu maka ga kitaabwe Julius Kironde ku kyalo Katogo mu Gombola y'Ennama mu disitulikiti y'e Mukono. Mu kuzaalibwa mu nnyumba abooluganda bano bamusaba amahale ga mitwalo 5 wabula n'abawa emitwalo 2 ekyabasanyusa. Oluvannyuma bayingira ekidaala mu nduulu ey'oluleekereeke. Mukuleeta ebirabo omutwalo gwa taata ogwa pikipiki yaleeta 2, ente 2, ebisambi by'ente 2, entebe za taata 2, kabbo ka muwala wa mirundi 2, enkoko z'abako za mirundi 2 n'ebirala. Mu kwogerako n'ensiko nnene yategeeza nga bw'alina abakyala 9 nga bonna bali mu nnyumba emu wabula nga yasizewo bonna okubanjula sabbiiti eno. Olunaku olw'omukaaga Kashiki, olunaku olw'Essande embaga gye ngenda okubagattiraako bonna abakyala bange 7. Kitaawe w'abawala bano ategeeza nga bw'ataasooka kukikkiriza wabula abaana ne bamulemerako nti omwami waabwe bamwagala. Era ne ntuula ne bakulu bannange nabo ne bakkiriza nti ekyo kubadde kuteekateeka kwa Mukama era kyeva olaba twakkiriza omukolo okugenda mu maaso. Twogeddeko n'abooluganda abanjudde ensiko nnene nga buli omu agamba tajula. Fenna tweyagala nga abooluganda temuli kwekuma nesiti mwewa kitiibwa nakolagana wamu. Sikyalonda namalayo. Ab'enganda n'ab'ekyalo bo basigadde batendereza omukolo guno gwe bagamba nti babadde tebagulabangako. Omusajja mwewuunyiza nnyo okujja n'ayanjula abaana ng'ate aleese ebintu bye mbadde sisuubira. Okufumbiza abawala 2 nga bavudde mu nnyumba emu bafumbiddwa omusajja omu ate nga mu likodi y'omusajja alina abakazi 9. Omusajja omu n'ajja n'ayanjula abakyala 2 omulundi gumu era ne babawoowa nabo omulundi gumu. Ekinsanyusizza omukyala amahala asabye emitwalo 5 y'omwami n'alaba nga ntono n'amuwa emitwalo 20. Omukyala Ku myaka gye mbazaana kyekirabangako omusajja okuwasa mu nju emu abakyala 2 nga baluganda. Wano baleese ebintu ebiweesezza omukolo ekitiibwa. Pipiki 2, maama bamuwadde pipiki, taata bamuwadde pipiki, buli muntu ne bamuwa sofa seti y'entebe n'ente emu. Ansanyusizza nnyo kubanga agabye kyenkanye. Amoni Mukasa ne David Sekayombe bakusakidde gweno ku Bukedde TV.